Ng'akaweefube okuteeka ekiragiro kya Pulezidenti mu nkola, olwaleero Nnankulu wa KCCA Dorothy Kisaka asisinkanye abadde bassentebe b'obutale mu Kampala okubalungamya ku byasalibwawo. Bassentebe abamaze ebbanga ery'emyaka 2 boogedde ku bituukiddwako na biki ebibadde bibasoomooza mu bbanga lino. Bannaayenzo ntikudde omugugu gw'amaanyi. Abantu balowooza nti obutale bukyali mu ssente. Obutale ssente zaggwamu. Naye oli n'akutemera ssente nti buli mwezi njagala miliyoni 10. Nze nzijjewa. Bavayisi ba secretary eno ya application form gye tuyina. Gye bagambye abantu beewandiisizeeko muwandege ya market. Naye bale Faibi. Grupu ya Mwami Gita. Grace ya Kik Publicity. Ku lukiiko olukadde. Kakati be bakolanga aba KCCA mu katale. Affe tuyina abakulembeze abeero C1 beefuula nti nno bagenda kuddawo nga bwe bakulembeze b'abasuubuzi. Mami ekintu ekyo twagala okitongole nnyo, okirongoose bulungi, okitunuulire nnyo. Wabula obutale okuli Wandegeya, Owino ne Nakasero, KCCA yakubaako byesooka okukolako nga tebannateekayo bakulembeze. Nakasero, Owino ne Wandegeya tugenda kwegeyaamu olwaleero ekisingawo tulabe nti tutegeka engeri gye tugenda okikolamu. Kubanga bwe bulimu kamulali atafaanana ali eri awalala mutegeerekese. Mu kwanukula, Nnankulu wa KCCA Dorothy Kisaka bakakasiza nti tebagobeddwa, wabula enzirukanya y'obutale ekyuse nga bagoberera ebyasalibwawo omukulembeze w'eggwanga. Poliisi yakyuse ate nga tekibeerangawoko nti obutale bwonna bufugibwe KCCA. That is a policy change. Policy change netegeeza nti tuteekewo staff emala buli katale. Oli tubadde tuteekawo bantu 2 katugenda kuweza abantu abasingawo mu butale okulaba nti obutale buno buli effective. KCCA ebeerewo management y'abasuubuzi nayo ebeerewo ne chairman waabwe. Kubanga KCCA tesobola okukola yekka. Ne abasajja batekinokasi abali wano si beesimbu nnyo. Naye tugenda bakozesa kubanga directive eriwo, guidelines ino. Kisaka era agambye nti bano kati bagenda kukola nga abawabuzi be ku by'obutale mu Kampala. Kubanga ekyo nakyo omukulu w'eggwanga yakirambika tukole meetings nammwe tube nti tuweebwa amagezi okulaba ate nga tetugwa mu nsobi ezibaddewo n'abakulembeze abapya oba bali abakadde abaaliwo. Kitegerekese nga bwe wagenda okuteekebwawo akakiiko ak'enjawulo okwetegereza ensonga z'obwannannyini ku bifo ebimu mu butale. Ffe nga KCCA twateeseewo akakiiko ke tuyita allocation committee. Allocation committee eyo tugiwadde terms of reference. Ng'ekimu ku byo kwe kututegeeza balandlord obuyumba obupangisibwa buli bumeka, balandlord be baani, ye stores ziri meka, batuwe ebintu ebyo byonna babyetegereze balyoke bakole allocations okusinziira ku policy change eriwo. Kati ekirindiddwa Nnankulu okukola alipoota ku butale bwonna mu Kampala na butya bwe bugenda okuddukanyizibwamu mu bbanga ery'omu maaso. Omukulembeze w'eggwanga bano yabalagira okuzimba obutale 2 buli ggombolola mu Kampala okuyamba abo batalina we bakolera. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.